akatambi ka CCTV kalaze munnange ate omukozi ng'ali mu kwonoona munnange ate mu nva wali eza mukama we ku bibadde munnange ate bitambula. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako muganda wange kikambwe nnyo. So ng'ate amazaalibwa ga muganda wa Amiru munnange ate mutabani wa Sheebah Karungi byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno akatambi kano munnange nga bw'ogezaako okukalaba katawaanyiza nnyo munnange ate social media. Omukozi walabikidde munnange ate mu katambi kano aka CCTV nga asoose munnange ate nga bw'ogezaako okulaba muganda wange. Akoze omukolo ogwo n'amala munnange ate n'ateeka wano okubugumyako oba okuzitokosaamu. Bannange si byangu n'akamu. Muganda wange nga bakuleetera nga ggwe olya okanda gamba yiyi kiki empulira kino ate sibitegeera, naye nga muganda wange byonna gye byabadde nga tewategedde. So nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kabadde kakute nnyo munnange ate onvabiro ku social media oba abadde kadaama. Ate ngenze ne nkola vidiyo nga soose kunoonyereza oba abadde kadaama oba waamono munnange mu Uganda simanyi esayidi, naye nga abadde munnange ate omukozi. So nga nkwongeddeyoko muganda wa Amiru mwana muwala munnange ate Neira gabadde munnange ate mu mazaalibwa ge, era nga mwana muwala ono y'omu ku baana b'omukulu munnange ate Jafar Sulaiman, era nga abaana bano bali babiri abawala, era nga bano baganda ba Amiru, just Amiru bagatta bugasi munnange ate taata, naye ate nga maama si y'omu. Tukimanyi omwana wa Sheebah Karungi ye Amiru. So kaakati nno amazaalibwa munnange ate ga muganda wa Amiru Neira, emyaka 14. Nga bw'ogezaako okulaba obubaka Daddy abutaddeyoko wali, nga bw'ogezaako okulaba nkuteereddewoko positi kw'ossa n'omukyala munnange ate Sheebah Karungi naye ng'ayita ku mutala ogwa Instagram ku page ya mutabani we Amiru, naye n'asharinga munnange ate obubaka obubadde buyozaayoza munnange ate amazaalibwa ga muganda we, nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi munnange ate eby'enjawulo. Bw'atyo munnange ate Sheebah Karungi, era nga nkyali munnange ate ne Sheebah Karungi. Sheebah Karungi avuddeyoko n'assaayoko ebifaananyi nga bw'ogezaako okubiraba. Sheebah Karungi by the way yakamala okuvaayo munnange ate n'ayiriza ng'oluyimba lwe olupya waalutegeddeko. Oluyimba baluyita batya? Oluyimba luno baluyita Stress Killer. Bw'obeera nga tonnalufunako genda kati olufune munnange ate esayidi eyo, oluyimba lwa Sheebah Karungi muganda wange luli mu kutambula munnange ate okwetooloola.
Naye nga kye njagala okutegeeza nti obutasiba Munangate update yonna making sure nti nno vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna Munangate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update kasita onaabeera ng'okikoze okusubscribinga.